Poliisi egamba nti oluvannyuma lw'okufuna ebifaananyi by'abantu abaaliwo, omugoba wa mmotoka ya Norway eno yadduka ate nga ye yaviirako abantu bonna okufa mu ntiisa. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agamba nti ono amannya ge tegannaba kutegeerekeka naye ng'ate nannyini mmotoka eno ye bamaze okumumanya. Enanga agamba nti ono poliisi etandise okumuyigga era nga bakakasa nti bagenda kumufuna yonna gy'ali newankubadde nga bamusabye aveeyo ajje yeerope ku poliisi. Ebitundu kumpi 80 ku buli 100 biraga nti accident ezisinga teziva mu mbeera ya mmotoka oba ku luguudo oba ng'oli yeekanze bwekanzi naye kutera kuva oba kusibuka ku mpisa mbi eziba zoolesezza abadriva abavugisa ekimama. Era poliisi emaze okuteeka ebifaananyi byonna mu bantu nga bamulanga okuvaayo gye yeekwese ategeeze poliisi ebyaliwo. Poliisi yeerumiriza nti ono yeekwese mu bitundu by'Empigi naye bamusabye ayanguwe okuvaayo nga tebannaba kumukwata. Era ekifaananyi kye kino tugenda kifulumya mu buli ggulire lyonna nti oyo yenna amanyi omuvubuka ono amannya ge wawaabeera ne wawaali kati asobole okutubuulira omuvubuka ono wawaali mu kyama tusobole okumukwata. Poliisi era esabye nannyini mmotoka eno eya Noah egambibwa nti yali eyise emmotoka nnyingi omulundi gumu ajje ku poliisi mu bbanga lya lunaku lumu lwokka akole sitaatimenti. Driver ow'emmotoka ey'obuyonjo ekika kya Noah registration number UAS 567C sina kumusaba naye tumulagira aveeyo gy'ali asobole okutuuka ku poliisi avunaanibwe okuba nti yaviiriddeko akabenje kano. Twagala ne nannyini mmotoka